The man is in kings. He sent a servant of God. When rain had stayed for so long without Second Kings chapter 7. Basekabaka ekyokubiri musango okutandikirawo. Awo Elisa n'ayogera nti muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti enkya bwe bunaabanga akampegaano ekigero ky'obutto obulungi tulitundibwa sekeri n'ebigero 2 ebya sayiri sekeri mu wakati w'e Samaliya. Awo omwami kabaka gwe yeesigamanga ku mukono gwe n'addamu omusajja wa Katonda n'ayogera nti laba Mukama bw'anaakola ebituli mu ggulu ekigambo ekyo kyandiyinze okubaawo. N'ayogera nti laba olikiraba n'amaaso go naye tolikiryako. Ekigambo kya Mukama kijjidde omusajja wa Mukama. Kimugamba bunaabanga kampegaano. By this time, buli muntu yenna ajja kugula emmere. Everyone will buy food. Buli muntu ajja kuba ne ssente. Everyone will be having money. Buli muntu ajja kuba n'emmere. Everyone will be having money. Kubanga enjala yali abalumidde ebbanga. There was famine. Omusajja wa Mukama n'agamba nti omusajja wa kabaka n'agamba tekiriiyo. Then the man of a king said, ekisoboka oyo yali akiikirira ensi. Yensi bw'eyogera nti tekisoboka. Yensi bw'eyogera nti tekiriiyo. Yensi bw'eyogera nti tosobola yita mu binabeerero. Tosobola kuyita mu kino n'oba mulamu. Tosobola kuwona siriimu. Tosobola kuwona ndwadde eno. Tosobola kuwona kansa. Naye ekigambo kya Mukama olulimi lw'eggulu lugamba kisoboka. Amen. Clap for Jesus. Olulimi lwa Mukama lugamba kisoboka. The Bible says that it's possible. Naye olw'omusajja wa kabaka kubanga alabanga bamaze ebbanga. But this servant of the king saw that they had spent quite a long time in famine. N'agamba tekiyinzika. He says it can't be. Naye Katonda era amugamba nti olikiraba. But God still tells him that you will see it by your eyes, but you won't touch it. Naye ate nze saagala ssabasaala bwekyo. But for me, I don't want to nze njagala abantu abakunyooma. I want to see people minimize you. Bayongere bawangaale. They continue bajulire Mukama. and testify to the Lord. Balokoke. Kubanga omusajja yalina chance y'okulokoka. Even this man had a chance of getting olikiraba naye toliryako. But he said that you will see. Era mwana wattu baamulinnyira ku mulyango. And they even stepped in. Katonda nga abantu nga bwe balaba. But as people Katonda si bw'alaba. It's not how we see. Zino essuula. If you read the scriptures, olaba abagenge bana. You see Paul and Katonda baakozesa okugombolola ekibiina eggye ly'Abasuuli lyonna ne lidduka. To scare all the mwana wattu baalawulira ng'embalaasi. They had as if they decided to run. They took off unknowingly. The youth is here. God is going to use you. Bagenda okulaba ng'emisinde gy'oleeta nga mwana wattu olinga atambula nenga emisinde gy'oleeta. They will see you as if you are mu linnya lya Yesu. Bajja kusaasaana nga tebamiridde. Obuvubuka bwe Katonda gwe gw'alonze okukyusa omulembe gwonna. Kati teweegeyengula, teweejawula. Beera ng'oli purity. Be pure. Amen. Beera ng'oli mutukuvu. Beera nga tegamba naawe olegekako. Be someone. Njagala kutegeeza. I want to assure you. I'm still having a naye njagala okutegeeza. But I want to tell you. Katonda ng'akigezi. That when the Lord has kigerebwa.
measure it, abantu we bagera when people say it fails, Mukama yeebazibwe okuleka nga naawe unless even wezizza wansi you just put yourself down, n'ojugumira you are just n'okola otya you fear. naye njagala kugamba ne Dawudi yatuuka mu maaso ga Sawulo But I want to tell you n'amugamba ssebo Saul and say Omufirisuuti oyo asoomosezza eggye lya Isirayiri that person was telling olwaleero us n'agenda okulwana naye today I